Ono Isma Olaxes yasose okubanga atibwa mu ngeri ngeyo ey'okukubwa amasasi. Ettemu ery'ekikula kino lizze lirabika mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era abantu ab'enjawulo ne balusulamu akaba okuviira ddala mu mwaka ogwa 2012. Kakati katunuulire abamu ku bantu abazze battibwa mu ngeri bw'eti. Omwaka gwa 2012 ettemu ery'emmundu lyatandika okwerekera mu ggwanga ng'abatta bannaabwe bakozesa emmundu. Eyasooka okuttibwa yali Sheikh Abdukalim Sentamu eyali akulira ekiwayi kya Dawat eyatemulwa nga 22 Ogwokuna omwaka gwa 2012. Wayita emyezi ebiri Haji Abubeka Kiweewa Kigejjogejjo n'akubibwa amasasi ku supamaketi ye ekyanja ne bamutta. Mu mwaka gwa 2014 Sheikh Abdul Kadir Muwaya yatemulwa abazigu bwe yali atudde wakaawe ku kyalo Kavule mu disitulikiti y'e Mayuge mu kire kya Sekukulu. Wayita ennaku ntono Sheikh Mustafa Bahiga naye n'akuba amasasi ebwe bajja n'afa. Yatemulwa nga 28 omwezi ogwa Desemba omwaka gwe gumu. Joan Namazzi Kagezi yali omuwabi wa gavumenti yatemulwa nga 3 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2015 ekiwaatulo okumpi n'ekereziya ya St. Mbaga Tuzinde bwe yali ayimiridde okugula ebintu. Sheikh yattibwa omulala ye Abdurashid Wafula eyali imamu omuzikiti gw'Embaale eyatemulwa nga 21 omwezi ogwokutaano mu maka ge Nakaloka Embaale. Wayita omwezi gumu Sheikh Hassan Kiria yali omwogezi w'ekibuli n'akuba amasasi ebweyogerere nga 3 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2015. Nga 26 omwezi ogw'e11 omwaka gwa 2016 Meja Muhammad Kigondo yatemulwa n'omukuumi wa Sergeant Stephen Mukasa e Masanafu mu Kampala ng'abakikola baali batambulira ku pikipiki. AIGP Andrew Felix Kawesi ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2017 naye yakubibwa amasasi bwe yali ava mu maka ge ng'ayorekera ku University Mukono ku mirimu emitongole ng'ono yattibwa ne dereva we Godfrey Wambewa n'omukuumi we Kenneth Eriawo nga bano babattira ku Lambiro. Nga 8 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2018 yali DPC w'Obuyende ASP Muhammad Kirumira naye yakubibwa amasasi bwe yali ne mukwano gwe Rest Nalinnya Mbabazi ng'abattira mu kabuga k'e Bulenga mu disitulikiti y'e Wakiso. Abadde avunaanibwa musango guno Kalungi Abubeka kkooti yamwejjeereza olw'oludda oluwabi okubula obujulizi. Ibrahim Abiriga yali omubaka wa paalamenti owalwa municipality ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2018 naye yakubibwa amasasi ne muganda we Saidi Buga Kawanda mu disitulikiti y'e Wakiso ne babatta. Nejjene Edward Katumba Wamalange ennaku z'omwezi mu mwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2021 yalumbibwa abatamanya ngamba ku Kisota Road ekisaasi ne bakuba amasasi agatta muwala we Brenda Nantongo ne dereva we Aluna Kayondo kyokka omukuumi we Sergeant Khalid Kuboiti naye kennyini ne basimatuka. Kati olunaku lw'eggulo Isma Alexis era abadde amanyiddwa nga Jjajja Ichuli naye yattiddwa bwe yakubiddwa amasasi agaamusenga ayingira mu maka ge ekyanja. Kyokka ettemu ery'emmundu erisinga likolebwa mu bitundu bya Nakawa West nga we battidde Alexis Kinyana Mpindi. Private Wilson Sabit we yakubira abadde minisita omubeezi w'abakozi retired Kano Charles Okerengola ku lwokubiri. Tujja kusuba nnyo ebigambo bya Jjajja Ichuli. Ngenda kuddamu mpolemu ate nkomewo mu kitundu ekyokusatu mulimu akanyomero kaffe ak'ensitaano y'abakirimaanyi tokasubwa.